Abaddukanya entambula y'ennyonyi ba Civil Aviation Authority bategeeza nga bwe batajja kuwa muntu yenna layisinsi etendeka abagoba b'ennyonyi singa batatuukiriza bisaanyizo byetaagisa mu mateeka. Bino byogeddwa akulira ekisaawe ky'ennyonyi n'ebyokwerinda nti kikafuuwa omuntu yenna okuva eri nti afune layisinsi emukkiriza okusomesa abagoba b'ennyonyi mu ggwanga nga tagoberedde mitendera mituufu. Waliwo emitendera gy'oyitamu. Olina application waddeyo. Akati ogamba nti application maze ogiwaayo n'ogamba nti akati tulina empapula documents zetwagala otulage, olina syllabus, olina abantu abagenda okukola abali qualified ba instructors abagenda okukola ebintu byagala okukola, olina bw'oba ogenda mu kutraininganga ng'olina ogenda kufuna kufulumya bavuzi ba nnyonyi, olina ennyonyi gy'olina gy'ogenda okuba trainingiramu, olina wawo ogenda okikolera. Bano bagamba nti balina amateeka agabafuga era nga basaanye okugagoberera. Bano bagamba nti balina etteeka eribafuga era nga lisaanye okugobererwa buli muntu yenna akola ku by'entambula z'ennyonyi. Eno document eno General Advisory Circular eyamba buli muntu yenna ataagala okukola business ng'agala genda mu byannyoyi mu byakusomesa okumulaga nti ojja kukola phase esooka ogenda kukola bwoti, eyokubiri ogenda kukola bwoti, eyokusatu ogenda kukola. So okuyamba kumuyamba kyanakola biri muno. Ne kakati zewe kugamba nti kakati nja tugenda tumaze eno phase eyasooka ne tumuga era tuwandika n'ebbaluwa nti eno phase esoose tugimaliriza. Wadde nga bino ate biri bwe biti, omukulembeze w'eggwanga yalagira minisitule y'emirimu mu ggwanga okunoonyereza amangu baveeyo n'alipoota ku kitongole kya Uganda eky'ennyonyi ki Air Uganda oluvannyuma lw'okutegeeza nti ekitongole kino kirina okuddamu okusaabaza bannayuganda. Ennyonyi okukola bizinesi y'ennyonyi weetaaga ssente nnyingi. Ssente ozigyawa. Ssente ziva mu banko, sente ziva mu bapromota. Waliwo abantu abalala banno basobola okujja katugambe abantu nga 10 ne mugamba nti kamukolaganye mukole wamu mukole airline buli omu n'aleeta z'asobola. Gye buvuddeko omu ku bakugu mu ntambula y'omu bbanga Captain Mike Mukula yavayo n'ategeeza nti enkola y'ekitongole kya Civil Aviation Authority esaanye okunoonyerezebwako. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Kagaba Goreti ku WBS Amasunsule.